Kiteezi wa Bumbulukuse Kasasiro gakyali maziga era bakola obutaweera okulaba nga munnange bajjayo oboolyawo abafudde n'okufuuza buli wamu okuzuula ebyo ebyononeddwa. Yenze Pomayinja tiimu kabiriiti ntumbudde n'amawulire agataliiko nfuufu. Tulina embeebo mulungi naye katusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu tugenda kudda nago mu bujjuvu. Kasasiro Bumbulukuse Ekiteezi n'agwira ennyumba z'abatuuze. Poliisi yakazuula emirambo 6. Tumaze okujjayo emirambo 6. Mbadde tuve wano tugende Ddundu. Lord Mayor alumiriza Parliament okuba masente ez'okugula ettaka eddundu okusengula Kasasiro. Kiteezi aggalwewo naye buli mwaka batugamba tewali ssente. Pulezidenti Museveni asoomozezza abeeruweero ku tteeka ly'ettaka. Niwo omuntu yenna yali ku kibanja ng'akigendako mu 1983 okudda emabega. That one is bona fide. Amabugo gatabudde Sezala ne Mukamwana ne basuulawo omulambo. Sente mugende mukanyizeewa mu kyalo. Gegataliiko nfuufu tugasimbudde n'ensonga ez'abantu abatannamanyika muwendo bano bakakasiddwa okufiira mu kubumbuluka kwa Kasasiro mu Kiteezi ng'eno KCCA egiyiwa Kasasiro yenna akuŋŋaanyizibwa mu kibuga Kampala we buzibidde nga tractors weetiiye zikyagenda mu maaso n'okuyiikula okulaba nga bazuulayo abantu abalamu oba emirambo. Eggwanga enkya ya leero liguddemu ekyekango entuumu ya Kasasiro ayiibwa mu Kiteezi mu disitulikiti wa Kiso bw'etendewaliddwa neeyikira amayumba agaliraanye okukakkana ng'abantu abatannamanyika muwendo n'ebisolo bafudde. Batuwe baganda baffe baganda bange besitu mikwano gyange mwenda bonna mbetaaga kati nze obadde wenje ekigere nga tuwe wajja olwatika wenje ekigere wajja olwatika kati bannange okuba enduulu baneemudduke kugange wabanga kalina yonna ebuliramu awo wonna wonna abaddewo amayumba biralo byente wansi wonna wabaddewo mayumba agabaddemu abantu kyase badde mbi naku lubadde lwa weekend abantu nga bakyali mu mayumba gaabwe abaana tebaasomye. Okusinza ku batuuze amayumba agasoba mu 10 ge gabootikiddwa Kasasiro era nga zibaddemu abantu n'okusingira ddala abakyala n'abaana nga n'abamu bazadde baabwe bakedde kugenda kukola. Mugati gw'abantu bameka? Mugati ogw'abantu bange bali 7. Abapangisa sibamanyi bali bameka n'abaana. Emizigo gibadde 6. Amu ku booluganda lw'abantu beetwogeddeko nabo wakati mu maziga balombozza engeri abantu baabwe gye bafiiridde mu njega eno. Sibaddeewo mbadde eri ku dduuka omwana yankubidde essi nti maama afiiridde mu nnyumba ne batabani wange omukulu ennyo naye tiifu ne tiifu afiiriddemu. Kyokka kituuta akaseera nga tractor weetiiye tezinnatuuka mu kifo kino nga kivudde ku mugotteko gw'amayumba ne kizibuwalira okutuuka amangu. Abatuuze beekozeemu omulimu ne batandika okusima okulaba nga bajjayo ku bantu nga basobodde okuggyayo omulambo gumu. Omusajja ali wano yeerwala kagamba naye mu ntaase yali taasizza basobodde kujja na mmundu. Kyaddaaki weetiiye waguzza okutuuka wabadde enjega eno naye kasuka ekikono nga bw'esenda ettaka. Oluvannyuma etandise okujja emirambo okubadde n'ogw'omwana ateebereza okuva mu myaka 4.
awo twakajjawo bana naye nga wakyaliwo essuubi ababadde mu nju eyo nga babiri abalala naye wali bangambye waliwo omulamu greda kesooka ejjeeyo kuwaawali leero waliwo kalina gweziise saidi eri bangambye kalina yamyalire 3 era eziikiddemu medadi abadde mwennyina Seggona era bali eyo tiimu zonna zikola. Njagala okwebaza KCCA, njagala okwebaza Uganda Police. Sisita n'afulumayo kati abadde atuuka wali najjukira nti aleseewo omuzzukulu we adduka amunona naye ng'omwana omu amufulumizza okyegedde omulala kati wadduka ekitaka kimusanze ne kimubikka. Ejjeeyo n'endiga ezigamba okuba nga ezibadde babadde basawulirawo. Kyokka abantu bawulidde ekibadde kikabira mu ttaka ne bayita weetiye okugenda okusimula naye ng'eno basanzeeyo mbwanga nnamu. Naye mugiwe obujjanjabi mugitwale mu ddwaliro. Abatuuze mu kitundu kino bakulumidde abakesise okuba nti baludde nga beekubira omulanga kyokka nga bayita kuli. Naye nga Elias Lukwago abaddenga ku kaseera ayogera ku kyokujja wano Kasasiro nti Kasasiro yajjula dda, Kasasiro agenda kutta abantu tewali yafaayo nga ne Kasasiro yali yabumbuluka dda. Gavumenti okwongera okufaayo ku nsonga y'abantu abafaanana bwe batyo kuba kye tukkiriza ti abantu bonna abazimba mu bitundu bino babawa pulaane ne bazimba mu kifo ekiteeteekeddwa kuzimbwamu. David Tamale yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Abantu okuva mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo okuli n'abakulembeze okuva mu kitongole ekya KCCA bano nga bali wamu ne poliisi beekulumuludde okugenda ekiteezi okusaasira ku batuuze baayo abafiiriddwako bannaabwe oluvannyuma lwa kasasiro okubumbulukuka bw'atyo n'agwira amayumba g'abantu. Embeera esibye yakiyongobera ku kyalo Kitezi awayiwa Kasasiro oluvannyuma lw'okubumbulukuka n'ayiikira amayumba g'abatuuze. Abantu omubadde abakulembeze ne poliisi beekulumuludde okujja okulaba enjega egudde mu kitundu kino. Kyokka olw'obungi bw'abantu poliisi esibye akaguwa okutangira abantu okusemberera ziweetiye ezibadde ziyiikula Kasasiro okunoonyaayo abantu ababadde bagamiddeyo. Mubazze mwe mubadde ne David Oyimbazi amyuka akulira ekitongole kya KCCA ng'atuukidde mu byokwerinda eby'amaanyi. Oyimbazi asaasidde famire z'abafiiriddwa n'asuubiza nti bagenda kusengula abantu abaliraanye Kasasiro ono amangu ddala nga kisoboka. Then after that tubenga tulabanga tutangira abantu okusemberera landfill. Tulisettlinga many families over time eziri at risk. Ekyasinga kyali kibatawaanya amazzi agava mu lusozi lwa Kasasiro nga luyingirira amaka g'abantu abo tubadde tugezaako okulaba nga tujjawo. Asibye abaliraanye ebifo nga bino okubyamuka. Abalala abazze minisita omubeezi w'ebigwa bitalaze n'ebibamba Lilian Abel ng'ono asuubiza okulaba nga gavumenti ereetaweemu okuyamba abantu amayumba gaabwe agoonoonese okugira ng'abeeramu. Tuyambe abantu bali wali ttaka bye babisse wansi kyenjagala kikole ate n'ekiddako tugenda kuleeta butensi n'ebirala esobola kuyamba abantu bebafunye ebizibu bajja kubeerayo n'emmere tujja kubireetayo bawe bafune engeri basobola okusurvivinga naye nga kisinga kyamakulu kyeni kubasaba nti abali wano era olaba enkuba tunda waggulu olaba nti enkuba era ejja kuddamu etonnye tomusigalayo kubanga olaba nti waliyo kino kiseera kya nkuba ate kalaba what has happened. Lord Mayor Elias Lukwago anyoleddwa n'abatuuze olwa Kasasiro akyetumye mu kifo kino. Asibye Paalamenti okutuula okulaba nga basalira wamu amagezi kubanga kino kizibu kya ggwanga lyonna. Kyabulabe nti ensozi n'ensozi zino ezikyabumbulukuka ezaateekebwawo eza Kasasiro zikyayinza era okubumbulukuka. Kyetubadde tugamba nti eno national disaster. Ayogedde ku nteekateeka ze balina okusengulira abantu eddundu mu disitulikiti y'e Mukono kyokka ng'obuzibu baabuteeka ku bbula lya nsimbi. Ddundu twagula eka 135 ez'ettaka emyaka 10 egiyise nga wano tulina okuvaawo wano wajjula dda nga tulina okukola gye bakola decommissioning nti kiteezaggalwewo naye buli mwaka batugamba tuwali ssente. Ayogedde ku maanyi ge bazze basaamu okulaba nga basengula Kasasiro okumujja mu bantu naye nga bigwa butaka. Era twagala okuyimiriza obuwumbi obuno obubadde ojja wano. Twagala okulaba nga tugenda eddundu Paalamenti etunumulire tulwe bukubirire okulaba nga abantu bano
abafiiriddwa ebintu byabwe n'abafiiriddwa abantu baabwe wabeerawo babudabudibwa. Kyokka omubaka wa Kyaddondo East Nkunyingi Muwada abatuuze bamunaabizza gookya nga basoose kumutwalaganya nga tebaagala atuuke mu kifo kino ng'eno poliisi bwemutaasa. Twagala nnyo bano abantu abasuddibwa amayumba gaabwe okufunayo tenti ne emergency police bwe bateekebwa ate era gavumenti nakyengisaba ne bana amayumba abana abakyalina amayumba wano abalala bano abakyalinaanyeewa nawe weko n'engeri gye bakompasetingamu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Patrick Onyango naye atuuse mu kifo kino ng'akasiza nti bakazuula emirambo 6 n'abantu abalala 3 abaggiddwawo nga bali mu mbeera mbi. Naye wenjogera kati tumaze okugyayo emirambo 6 naye nga tenaba kutuuka wano batugambye waliwo abantu 3 ne bataasiza nga bakyali balamu naye tukumanyi nti baali naye tujagenda mu kulini wabatuuti. Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba n'addumira ebikwekwetero bya poliisi mu ggwanga Frank Mwesigwa nabo balabiddwako mu kifo awagudde enjega. David Tamale yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV. Abooluganda lw'abantu abakoseddwa mu kubumbulukuka kwa kasasiro mu Kiteezi bano basangiddwa mu malwaliro ag'enjawulo ne basaba mu malwaliro eyo ne basaba abantu baabwe gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi. Kakati bano basabye nti kuggwanika baleme kugibwako nsimbi okubawa emirambo kubanga kasasiro abasse wa gavumenti. Abamu ku bakaawonawo abakoseddwa mu kubumbuluka kw'entumu ya kasasiro ekiteezi tutuuseewo ku ddwaliro lya St. Stephen's ekiteezi gye baddusiddwa. Abooluganda lwali basangiddwawo kyokka nga abasawo bagaanye okwogerako ne bannamawulire okubamanyisa ku mbeera y'abalwadde gye balimu. Emmotoka eziteeberezebwa okuba nga zitwaliddwa okumenya amayumba agali mu kifo ekyo zirabiddwako nga ziyita ku ddwaliro Kapaalo. Bo abasomba kasasiro nabo balabiddwako okumpi n'eddwaliro nga balina kasasiro ku mmotoka nga basobeddwawo okumutwala olw'enjegekedde okugwawo. Kati zino eza kasasiro bazigamba komeeri tezikyayinza kuba nti bazikkiriza okujja eno okuleeta kasasiro. Kuggwanika emulago nawo wasangiddwawo abooluganda lw'abafiiriddwa baabwe saako abamu kubayambyeko mu kutaasa. Abamu kubataasizza kwe kubadde Mathias Mulumba ng'ono alomboza engeri gye batuusizzamu emirambo emulago nga babadde abayi babaddusiddwa mu woodi okufuna obujjanjabi. Nga abamu bafudde bali wano mu mochare abalala bakyali mu ddwaliro wano bakolebwako naye ng'ekyamazima abamu bafudde balaaja n'abawanisa emikono waggulu. Kyokka asabye gavumenti emirambo giweebwa ab'enganda abatali kusasuzibwa ssente kubanga kasasiro abombulukuse gavumenti yemuvunaanyizibwako. Gavumenti omulanga nze Mulumba Mathias $10 wa Kawempe North nkubira gavumenti omulanga abantu bano baleme bakalubirizaamu n'akatono babanga basobodde okuzuula abantu baabwe nti ono yeegundi nga bamutegeera nti yeegundi baleme bakalubiriza baleme bajjako ssente wano ku mochare abantu abawe bagende babaziike bawummule emirembe. Omu ku batuuze asangiddwa ku ggwanika ye Ronald Maume enzalwa y'e Buduuda era nga yamala kusimatuka kubumbuluka kwa ttaka e Buduuda okujja Ekiteezi agamba nti abantu 8 babadde waka nga 3 ku bo bafiiridde mu njega eno nga 5 tebannazuulibwa. Wano nakafuna toto y'abantu nga 8 mikwano nenga kuli antu washabona abana. Kyokka basangiddwa ku ggwanika beeraliikiridde olw'amayumba gaabwe agatandise okumenyebwa nga n'agamu weeteyeeza poliisi we ziwaguliza okutuuka ku kifo ekyo. Omusasi waffe waviiridde ku ggwanika e Mulago nga ab'enganda bakyalinda emirambo gy'abantu baabwe. Ekyalo Kiteezi awagudde Ensasage ekitundu kyakyo ekimu kiri mu Kampala ate ekirala kiri Wakiso nga kiriko obugazi bwa eka 36. Okusinziira kwa lipoota eyakolebwa mwezi ogw'omwenda mwaka gwa 2023 kasasiro ayiibwa mu kifo kino buli lunaku aweza $5,500 nga yenna akuŋŋaanyizibwa okuva mu ggombolola 5 ezikola ekibuga Kampala era ng'okutuuka mu kifo ekyo waliwo obuwanvu bwa kilomita 12 okuva e Kampala.
Kampala. Ekifo kya Kiteezi kyatandika okuyibwamu kasasiro mu mwaka gwa 1996 gy'emyaka 28 kyokka ng'olw'okuba nga kiri kumpi n'ekibuga Kampala. Abantu bangi baguzeyo poloti okuzimbayo amayumba nga n'agasinga gali mu Mugoteko. Stephen Bulega yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Mu malala, President Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu okukikkaatiriza ng'ekyokugoba abantu ku ttaka bwe kimenyera ddala amateeka, bw'atyo n'awera nti agenda kufaafaagana n'abo abakikola. Abyogeredde mu disitulikiti y'e Luweero gy'asinkanidde abatuuze nga bano bamwebaza olw'ebyo byakoledde eggwanga. Mu disitulikiti y'e Luweero, Pulezidenti Yoweri Museveni ayaniziddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwa mu minisitule y'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu. Dr. Jesse Muyingo, aba ONC abakulembeddwamu Hajjati Hadija Namyalo n'abalala ku mitendera egy'enjawulo. Atuukidde ku ssomero lya Excel gy'agguliddewo ekizimbe ekyambuddwamu ekya Kaguta Block. Oluvannyuma agenze ku kisaawe awateekeddwa emikolo gy'asinkanidde abantu omubadde n'abayizi b'amasomero. Shafik Mwanje, Director wa ONC mu ggwanga era omutandisi w'essomero lino, atendereza President Museveni olw'enkulaakulana etuukiddwako omuli okutumbula ebyemikono. Bannabyabufuzi abagamba nti Uganda eteekeddwa okufaanana Amerika oba Bungereza balina ekizibu tebalina research. Amerika ne Bungereza bamaze emyaka 3 nga bali mu nkulaakulana. Uganda tenaweza myaka 4 ng'evudde mu ntalo. N'olwekyo twagala okwebaza olw'enkulaakulana eyeeraga ku speed gy'otadde mu nsi eno Uganda. Ye Minisita Jesse Muyingo asabye abatandika amasomero okunnyikiza kalikulamu empya gavumenti gyetaddeko ennyaamaanyi. Naye gavumenti yaffe abo weeri kulaba nti abaana baffe bonna tubawa obukugu obunaabasobozesa okubeera competitive mu employment world. President mu kwogera kwe yeeyamye okukwatirako ettendekero lya Excel eryatandikibwa Mwanje ate ng'alina obulemu bw'obutalaba. For building the skilling center up there. President Chagama achadde ku Excel vocational era alabyeyo ebintu ebirungi ennyo nga birungi okutendeka abaana. So I will give you support to conclude some of the things. Ayanjulidde abantu enteekateeka z'alina okujja bannayuganda mu bwavu naddala ez'obulimi n'obulunzi. That's why we have been telling you, please put 1 acre under coffee. The second acre, put their fruits, especially mangoes, or oranges, or pineapple. Then acre 3, do zero grazing, plant pasture. Then acre 4, we said put their food crop on the side. Asomeseza abantu etteeka ly'ettaka n'alabula abagobaganya abantu tikimenya mateeka. Because the message of nobody is allowed to evict you. Teri muntu akkirizibwa kugoba ku ttaka. Nobody is allowed to okutemako from the kibanja. Teri muntu akkirizibwa kusala ku kibanja kyo. Ayisa abamu ku bazze bakosebwa ekibbattaka omuli n'Ejjemba Lumira Mayengo akulira abasawo b'ekinnansi. Ejjemba Lumira Mayengo naze pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Naye kesi eriwo ekalagala ebyalo 7 ab'Emmengo baabitunda nga batunda abantu bo ab'Enyalemu bonna era bali mu emitima gibasula mu bbanga. Ronald Kakoza yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ate enteekateeka ez'okutuuza Reverend Canon Jacobo Atereho omulabirizi omuggya owa Bunyoro Kitala ziwedde ng'emikolo giriwo olunaku lwa nkya. Pulezidenti Museveni asuubirwa okugyetabako ng'Abakristaayo basuze mu keetalo.
Emikolo gy'okutuuza omulabirizi wa Bunyoro Kitalo omujjo w'omukaaga nga Reverend Canon Jacob ateereho egigenda okubaawo olunaku olw'enkya nga gyakuyindira mu kibangirizi kya Lutiko ya St. Peter's Cathedral Duhanga e Hoima. Omulabirizi agenda okuwumula Right Reverend Samuel Kahuma bw'abadde ayogerako ne bannamawulire alambuludde enteekateeka nga bwe zigenda okubeera. Ekutandika nsaawa ebiri n'ekikweka kandi procession bwe kutandika taamu ni kwemera paka procession wenawerayo. It is a long procession erindaira muno omwanya ogutwala eddakiika nkaabi. Olukiiko oluteesiteesi nga lukulembeddwamu Reverend Captain Canon Eric Twine boogedde ku nteekateeka zino. Abakwaya ise tukunihira obulabo kereeyo saaha ibiri zonyine za nyenkyakara okuboli mu kathedral hali turajwara nuko tukalibata tukayita emiyende ya Bunyoro Kitara habutekana kandi gonza kumanyisa emiyende ya Bunyoro Kitara iteka secretariat obutaisiza bwolya mu mulakulungi kandi niko tugenda kutangira mulolezo mbyaka kandi tugenda kukora nawe kandi tukwikiriza ngo Ruhanga akoleseze omulolelezi Samuel Kahuma aboli na mama Bob. Omulabirizi Kahuma yeebazza gavumenti olw'eddembe lyateekawo erimusobozesezza okubuulira enjiri. Asoomozezza omulabirizi omujja okulwana okulaba ng'afuna ebyapa by'ettaka ly'ekkanisa zonna nga yasobodde okufunako ebyapa 200 ku makanisa 7 agali mu bulabirizi buno. Kandi tulina ettaka lingi ebyapa nokiri likulu ery'abantu bayizireho mpola bafuuka hehe bafuuka bantagambwaho kandi nabandi bogamba kubagambaho bufuuka bulemu. Ebyokwerinda binywezeddwa mu kifo kyonna nga basuubira President Museveni okwetaba ku mikolo gino. Reverend Jacob ateereho yalondebwa olukiiko lw'abalabirizi 17 mu Gwokuna ogw'omwaka guno nga yazaalibwa nga 24 ogw'omunaana 1968 ku kyalo Lukoge mu kibuga ky'e Hoima ng'alina omubeezi nga ye Irene Kobusinje n'abaana 5 eyatula obulokozi nga 5 ogw'okuna omwaka ogwa 1991 n'ayawulibwanga omusumba mu gw'omusanvu mu 2006 ng'ebyeddiini abirina mu diguli gye yafunira ku yunivasite y'abakristaayo Mukono. Ambrose Mwagaba Katoto yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. Mu kitundu kyaffe kino katugitandike n'abakolera okumpi n'omulyango oguyingira eddwaliro e Kawolo balabe katemba atali musasulire bwe wabaluseewo olutalo wakati w'abooluganda ng'enta bwevudde ku muntu waabwe alinyiddwa loole bwetyo n'emutta. Kale nno abooluganda okutabuka kivudde ku nsimbi ez'amabugo agabaweereddwa okukola ku by'okuziika. Omulambo gubonaabonedde okumpi n'eddwaliro ly'e Kawolo abooluganda lwagwe bagusuddewo ng'amabugo aga ssente obukadde 5 eziweereddwayo abaloole mu linnya n'emutta bwe badde bazikaayanira. Omugenzi Ian Nambalala abadde asiikira Sumbuusa okumpi n'omulyango oguyingira mu ddwaliro ng'atomeddwa loole ku makya era ddereeva abadde wakisa ne yeetwala ku poliisi e Lugazi. Abadde atunda wano Sumbuusa naye tuleera we yamulinnye mu buntu eyabadde mu nsobi. Kati omusajja wa tuleera bwe batuuse ku poliisi ne bakkaanya ab'emmotoka badde bakisa bwe bamutomedde bageze ku poliisi baripootinga leero sona okukkaanya. Namwandu Amida Nambiru abikidde abooluganda lwa Bayi Butalejja basitukiddemu nga taata w'omugenzi ategerekeseeko eryawandera agenza okutuuka nga nannyini mmotoka etomedde amaze okuwaayo obukadde 5 eri Namubiru ezikole kuziika okusinziira kwabaddewo. Ne bakkiriza okukola kompensation ya $5 yambe okuziika. Namwandu atamanyi kuziika muganda waffe azeefunzizza awamu ne famire ye. Sezaala abadde ayagala obukadde 2 Namwandu n'agaana okuzimuwa ng'agamba nti yamaze dde okugula ebintu omubadde n'essanduuke ate ng'asigaza bamulekwa 3 era ng'ali lubuto. Namwandu agamba okuba nayagala ne mpawange ono simanyi amuzaala ebyekibuga obimanyi muzaddemu abaana 3. Muzeeyi ayagala ssente Namwandu akwata zikole ki? Ffe abakawuboyi abadde bawangala ne muganda waffe ffe tugaba muzeeyi ssente mugende mukanyizeewa mu kyalo nga tutuusizza ki n'enkoko tuziguze empanya okugyawo mayiti
muzeeyi akayanye tebatwala maiti nga tebamuwadde ssente. Taata Wandera aganya abakungubazi okutwala omulambo ebutalejja okujjako nga bamuwadde ssente z'asabye era ne basaba badde batwala omulambo okugukomyawo. Kubanga gye mugenda okusiika wafu ffe tumanyi omulegere okuteeka entaana nebigenda okola ku lumbe ffe tubimanyi kandi mumupangisiza emotoka mumutwala ludda wa. Tetugenda kuwa muzeeyi ssente tugenda sirekera Namwandu alabirira abaana. Ne miliyoni 5 zibakayanya. Omukazi alina obwana bwana busatu. Ayagadde ssente bawafudde by accident. Gwe taatawo okayanira ssente. Amulekedde obwana nga bw'obulabye. Kati saawa zino gwe taatawo omwana wa miliyoni 2. Omukazi aguze keesi atransportinga bagenda ate afunira service kati bano abaana bagenda sigaza ki bano abato. Basibidde mu lujja lwa posita e Lugazi Namwandu ne Sezaala gye bawansiganyizza ebisongovu. bw'aba awulira tikyagenda waffe akomewo bw'aba mungi batwala omulambo yafuka agende tulabe balatuukiza maiti bwebuzibu obuliwo bwokka. Kyokka obudde buzibye Sezaala aganya okutwala omulambo bw'atu nannyini mmotoka n'abalagira bajje mangu omulambo guno ku mmotoka ye. Sezaala alagidde bazzukulu bwe okuva mu mmotoka ne Namwandu n'amugaana okugenda okuziika tikubanga badde bayinza okufunirayo obuzibu. Sezaala agenze n'abooluganda lwa Namwandu ne bagenda olwo sanduuke ne bagirekawo ebbali w'oluguudo. Kitegerekese ng'omulambo gugiddwawo ne guziba mu ggwanika ate baddemu okukola enteekateeka ez'okuziika. Omuzeewo mu ggwanika bw'addayo mu ggwanika enteekateeka empya etandike. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Mu mawulire amalala abooluganda basatu bafiiridde mu kabenje akagudde mu bitundu eby'Erwengo. Kitegeerekese nti bano babadde bava mu kasiki ku kyalo akatabanyumidde bulungi ne basalawo okujja okudigirirako mu bitundu eby'e Masaka. Katubirabe. Abafudde kuliko kityo Colin myaka 21, Vincent n'omulala ategeerekese Keria Mwine nga wa myaka 27 nga kitegeerekese nti bonna babadde ba famire emu ng'era babadde bagenda mu kwanjula kwa muganda waabwe mu bitundu by'e Sembabule. Akabenje kano kagudde ku luguudo oluva e Masaka okudda embalala ku kyalo kya Bogo mu ggombolola y'e Kingo mu disitulikiti y'Erwengo. Motoka kika kya Mark X namba UBP 406P ebadde wenyuka obuweewo bweyambalaganye ne Fuse ebadde yeetisse omwenge namba UBA 414P zonna ne zikwata omuliro era ababadde mu mmotoka entono bonna ne bafiirawo. Ababadde mu Fuso kitegeerekese nga nabo ba famire emu era nga bonna baddusiddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okubadde Kizito Wahad ne Kizito Wasad. Owooluganda lwabwe Dumba Fred ategeezezza nga abagenzi bwe babadde kasiki ka muganda waabwe kyokka balabye nga bibaboye ng'enjogera y'ennaku zino kwe kusalawo bagende Masaka kuba okwanjula kubadde kwa lunaku lwa leero. Tudde n'omukolo mu kyalo nga waliwo mwannyinaffe ayita omusajja olunaku lwa leero. Kakati bano lwatuuse ekiro bagenze okulaba nga omukolo wali gubaboyeboyemu ne bagaa nti tugendeko mu ambiyansi. Mu kusimbula waliwo bannaabwe ababavuddeko emabega nga babagoberera era emmotoka yaabwe bagenze okulaba nga tebakyagiraba kwe kuddayo emabega gye basanze bannaabwe nga batokomokedde mu nnabbambula w'omuliro. Kale batuuse eri bagenze okulaba nga tebabalaba kwe kudda emabega asanze emmotoka eno maze okukwata omuliro. Abatuuze abeerabiddeko n'agaabwe ng'akabenje kano kagwawo bagambye nti basuula emitima gye beewanise olw'oluguudo luno okubeera olufunda ne basaba bekikwatako okulugaziya n'okubatira mu buhampusi. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka twakasirya akakasizza nga abantu basatu ababadde mu mmotoka entono we bafiiriddewo ng'era mu kiseera kino batandise okunoonya ddereeva okumuzuula gye yeekukumye. Accident eno evudde kulukisa ekimama wakati w'omwami abadde avuga talina okutegeereka abadde avuga Mark X bw'ati bw'abadde awenyuka buweewo emmotoka n'ebeera nga emulemerera
n'asala n'abeera nga adda mu layini ya fuso. Omusasi waffe atuuse mu ddwaliro e Masaka watwaliddwa abasimattuse n'ebisago era Dr. Okera Edwin ategeezezza nga bafunye omulwadde omo ng'ono ye Kizito Wahali ng'ono abadde alina ebisago bitonotono n'asaba agenda afunira obujjanjabi embalala okulinaana ab'eŋŋanda ze. But the patient decided to seek medical treatment at Mbara, so they left early in the morning. Florence Tumpende yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.